yali akisuubira Radio Mose rest in peace teri yali akisuubira guno omwaka onogenda teri yali akisuubira no nze nkusiibula nga zaagala nakusiibula Moze tukusiibula lunaku ennyingi lunaku lwatya olenzi nazaalibwa era ng'abalala yagalwa nnyo ku kyalo bamusiima Moze yakula yayimbira eggwanga yayagalwa nnyo naye sitaani twakola ddi tetwewola ono gw'olidde mwagala w'abandi teri yali akisuubira oba onogenda teri yali akisuubira Radio Mose rest in peace teri yali akisuubira guno omwaka onogenda teri yali akisuubira no Rest in peace muganda waffe Radio Mose obadde ekintu ky'amaanyi ekyokulabirako eri abayimbi abato nabo abaliddawo kasabe Mukama Katonda kukwasizeeko byakusobokera kutabukako abikusonyiwe katongere ku by'ab'emikwano saako n'ab'eŋŋanda twali tumanyi Radio Mose aliwangaala ketuka obuyimba bwe nga bwagala nnyo 2018 kati asiseewo tusigadde munaku na miranga kasabe Mukama Katonda mulamuze kisa Radio Mose buladi tukwagala nnyo teri yali akisuubira oba onogenda teri yali akisuubira Radio Mose rest in peace teri yali akisuubira guno omwaka onogenda teri yali akisuubira no eddoboozi lyo obuyimba bwo ensi yo eno Uganda enungi ennyo ogireseewo abaana bo mukyala wo mikwano gyo abo baleseewo byokoze byebingi yawadinga nyingi osaana kuba mu bitabo teri yali akisuubira teri yali akisuubira aliko mulesa akaaba teri yali akisuubira dalekulo mulese munaku teri yali akisuubira Felix producer asigadde miranga nange ketuke je ondese munaku rest in peace